Zino ensonga bw'obanga oli musoga bambi kusaba tokaaba kuleetedde mu details lwaki guno omukolo gwandibanga tegwabaddeyo mu byaddala ate nga rape olunaku olwaleero naye wakuta firimu ye ku ssaawa 2 details n'ensonga lwaki agenda gita mbikuleetedde mu maaso awo naye nga bwe nenkola fano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba okampeleka like kabenga kasotambula katukeera omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information naddala abaana b'ebusoga ya kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agaleero sigenda balwisawo waliwo picture trending nga balaga nti no President Museveni wamu ne General Museveni nga bali ne kabaka eyo reframe yazeemu olunaku olw'ejjo naye yazeemu mu baana bato baana ki mwalabye na Diope ne mulaba Charlotte oyo mukazi wa Muhoozi General Muhoozi Kainerugaba ne mulaba ne Muhoozi Kainerugaba kenyini wamu ne Kyabazinga nga bakoze reframe ya ekifaananyi kye bakola edda mu 19 bagambye ibadde mu 1970 something ekifaananyi ndowooza mwena mwakirabanga mu albamu z'abajjajja baffe naye waliwo omukazi eyavuddeyo n'atuwa details ku nsonga ezo sooka omuwulirize very carefully mbere nga nkomawo n'ebya rape. Ngenda kugamba ekintu kimu kyemulina okunoonyerezaako mu kukinoonyerezaako mu mbaga oba ewedde oba tewedde n'abantu baffe abafudde Mukama abawumuze mirembe kuba Museveni ayagala ebibumba kaakati mumwagala era omukazi kozi biki okay bajja kugamba bayinza okuba bamutadde nnyala nga talina bw'asituka naye n'okulaba asiimwe byabadde agamba abantu kaakati mmwe nga bannamawulire ngenda kugamba ekintu kimu gwe nga bompereza message eyo Kyabazinga bwe baali bamutikkira eyamutuuza ku katebe ke bayita eikonero akatebe akatono nga buno bw'omala yafumba naye kali akanene naye kano ka muti yali Rubamba Igulu omwami ow'Ebunyolo naye okuva omusajja oyo yatuuza Kyabazinga ku ikonero bwe yatongeza Kyabazinga omusajja ow'Ebunyolo talabika lwaki nga temunatuweeza byonna lwaki oyo omwami w'Ebunyolo abaddemu mu bintu bino eyatuuza Kyabazinga muddeyo mukebere mu archive za YouTube zonna omwami eyatuuza Kyabazinga ku ntebe nga okubeera Kyabazinga abaddemu mu bintu bino lwaki tabaddeemu yafa mulwadde naye nga teri mu bintu byonna tebatubuliddeeko batubulidde omutooro kozi biki n'abagereka la ow'Ebunyolo eyatuuza Kyabazinga ku ntebe oba nze kuba mbadde nkola nga saagala stress omusajja eyatuuza Kyabazinga okumutongoza nga Kyabazinga eyamutuuza abaddewo era baakoze emikolo nti ye talina kulabika nsooke mutubuulire ekyo nti bannaye gino emikolo egyoli bw'aba agikoze nga egyo emikolo tebaagitulaze naye tebatulazeeko bantu bavudde Ebunyolo ffe nze ayogera nange oba njogera naawe tukoma maama yatugamba baava Ebunyolo yeeyo mu west bajjajja baffe ne bava eyo ne bajja ebusoga ekamuli eva Kyabazinga oba owulira tetulina nga Bobi Wine bwagamba nze ndi mutabani wa gundi nga n'olunyiriri olumu lugendako n'ebusoga naye ffe tukoma kwani jjajja Kairania Mulondo okuva Kairania Mulondo tetulina eweesunire tetulina balala naye ffe tulina enviiri zange nga bwe naazikuweereza zirimu ez'Obunyarwanda naye nga maama yagamba nti muganda wa taata we baamutwala mu slave trade mu America
naye ng'agamba baava Bunyoro eri mu West. Mu bintu bino mubaddemu aba mu West okujjako Batooro ono Rubamba Iguru mwali abaddemu ng'ate yamutuuza ku katebe kali ng'amuwa obwakyabazinga nti nkutundududududu ya nga bwe batuuza kabaka eri simanyiwa mmwe bino ebintu bassa abantu baffe naye teri muntu akyogeddeko kubanga tebaagala kwonoona mikolo. Naye omwami yatuuza kyabazinga ku ntebe mu story zino temunnamwogerako. Where is the man? Where is the man? Kati nga temunnatugamba bintu byonna musooke munoonyereze lwaki omusajja oyo tazze mu mikolo gino temunnamwogerako. Mutugamba Abanyarwanda akozi Banyarwanda abazze wano Abanyarwanda bazze wali. Where is the man? Oyo yatuuza kyabazinga ku ikonero ke katebe kana akatono ke yamutuuzaako n'amuwa simanyi supiya biki nga amutongoza nga kyabazinga wa Busoga. Naye nga weebuuze lwaki yamutongoza okuva ng'amutongoza ava Bunyoro. Naye mu bintu bino taliimu oba abaddemu naye nga sinnamuwulirako nga bamwogerako. Tebannamwogerako nti emikolo bwe gibeerawo tebamwogerako. Mmwe Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Alright, guno gugenda kuba muliro gwennyini rape first set ya movie ye toza mujjukira bulungi ti yava mu romantic entertainment naye navayo na creating channel ye oba na creating production services ze era kati sawa zineno mugenda kwa mulaba Ahmed Ruboha omulala mu mukazi cyo gwentegeza bantegeza rape oba Precious Remy abanji wali ku Instagram we bamuyita ono muchala yasobodde kubanga ata olufilimu ye olunaku wagenda kuba asobola okuta filimu ye olunaku olwaleero filimu ye manyikidwa nga Dilema nga ya featurinze ba star abamanyi nnyo mba mulabya obulungi mugenda laba ka Felista the superstar naye mwali ne featuringa nono omukolo wa Ghetto Kids mantegezani Patricia bambi kano ka film onako olwaleero gendo subscribing ku channel ye gwe natana subscribing abajita Ashwaj bajita Ashwaj film production egenda kuba ikolanga trust films ye yaman